Okay, kale kusema official kwaniriza ino gyosinzira okubanga ate tulaba nkwebaza okubanga ate tulegaseeko mu week empya yonna gyosinzira okubanga ate otulaba ka surprise as usual nzamu okubanga ate kutegeeza nti kyekintu kyolina okubanga ate owegattako nobeera nga oteekatako kubeera tusurprisinga abantu bo ate mu ngeri ey'enjawulo osobola okubanga otunako mukutu gunonolaba abantu abenja kugenda masole nga tusurprisinga nagambye nti Easter etuuse kati osobola okubanga ate obookinga package yo eya Easter omuli ebintu ebyenjawulo naddala ebyokulya nawe ayagala ebisingawo osobola okubanga ate otutuukirira netubiranga ate ensonga tukikwasaganyiza mu mbeera efaanagana ku bwetu Comconic Properties abalungi nnyo mu nsonga zino ez'ettaka nkubiriza okubira nga ate oyitayo basangibwawo Nansana ku kizimbe kyanjova okuli Opportunity Bank nono mu kibuga basangibwa ku kizimbe ekyamabirizi so weetaaga ensonga z'ettaka naddala mu abaana abali wabweru w'eggwanga nga weetaaga okuba nga ofuna ettaka ku ssente ntono ate nga ziriko ekyapa ate nga bakwata n'akasente akasemberera kolowooza nti katono osobola okuba nga ate obanoonyaako anyway as usual ku Same Official nga tunoonya ku bantu ab'enjawulo ba media personalities aba celebrities abazanyi n'abantu ab'enjawulo twali twayimirizamuko obanga ina interview zano zibadde tukyalaba naye tugenda kuddemu okubeera nga ebintu tubikola olunaku olwaleero ndi mu kibuga Kampala era nga wano wendi ndi ku ofiisi za Vibes Events events kitongole oba kampani eri mu bintu bino ebya events era nga tusanze omukulu Ssentongo Lugonvu tugenda kubanga ate tugabanako naye obulamu bwe byaliko byasuubira okubanga akola tomanya omuvubuka gwatulaba tunaaviira mu interview eno ojja kubanga osobola okumanya ebintu ebyenjawulo byolina okubanga okola decisions zolina okukola ng'omuvubuka n'ebintu bifaanaganako ebintu omukulu nsanyusa okubanga ate nkulabako Simon nebaza okubanga onkyaliddeko Vibes Ceremony Events ye kampuni yaffe tukwasaganya bingi naye ng'okusinga tuli mu mikolo amanya gange oba erinnya lyange kubanga baga nti kabaka yekka yabeera n'amanya naye erinnya lyange nze Ssentongo Frederick Lugonvu singa neetegereza nnyo nkyogera nnyo nti nva Busubi Kyamaganda mu Lwengo e-Buddu bantu bangi bakimbuuza nti lwaki oyogera nnyo ekyalo kyewamwe awe madegendo okudda kola kinajinjokera ne kansoka oyina pulani y'okubeerako omubaka wa paalamenti naye anaatugenda mu paalamenti lwatu batandika ebintu munange ebyobufuzi binnyumira kubyogera na kubiraba naye saagala byabufuzi kubiyingira lwaki nti nnumwa nnyo nina abantu abali prominent abantu abamanyi bendaba n'olaba omuntu atalina kyali ng'amuyisizaamu amaaso amuvumirwa kuba munnabyabufuzi n'olaba omuntu who is nothing akyapangisa akyalya ku mmere ya maama we akyalinnya takisi tamanyi oba ez'omwezi ogujja n'azifuna talina mulimo n'omulaba nga wamudde Mwami Kyagulanyi Ssentamu n'omulaba nga wamudde any politician kati nja kugerezako nti mulimu abantu b'otaandisubidde nti avumwa bwe ndaba ebimu ku bintu bannabyabufuzi bye babayisaamu byantamya ebyobufuzi okubiyingiramu nti n'atalina kyali akuvuma no tembeerangako lwaki nti bannabyabufuzi bye bayitamu mbiraba bingi byemu ku bye mbadde nkulaga nti batyoboolwa gy'okoma okwagalwa gy'okoma okukyayibwa nti munnabyabufuzi tosobola kubeera ng'olina percentage nene yeekwagala nti waliwo abaagala opponent wo bagenda kukukyawa like it or not munnabyabufuzi tobeera na privacy yo private life yo tebeerawo anytime amaka go gaaniriza omuntu munnabyabufuzi tosobola kukola kintu nga kikyo okolera bantu kati sifunangako dream yonna ewaffe constituency yange ya Bukoto South yewabadde Mbabaali Mwami Kimba ne bamukuba akalulu bubi nnyo kati kankunyumizeemu katini Mwami Kiyimba ng'ayisa ebiranga ewaffe awo omanyiwo ku CBS ng'agamba nti abanaagenda abazaalibwa e Lwengo abanaagenda okulonda emmoloka zigenda balindira ku poliisi wa ensangi kosita nga zijjula awo n'ezimu zaasigalawo ndooza kosita nga 5 abavubuka olwagenda ate buuza balondaani balonda ye Kagabo yabapakira yes bagende balonde okutuuka eri ne balonda mbolera bawulize balungi actually yalanga bagende balonde bawulize balungi bagenda yes era ng'olumala okulonda emmotoka nga zikola ki nga zibazza buli yagenda balondanga Kagabo owa Nuupu
agenda okugira ati ku ssaawa nga mukaaga ogw'ekiro naye nze nyumirwa ngobeera nnyo politics wewaffe mukaaga ogw'ekiro ebintu nga bikyuka Kagabo nga in fact amazima amatuufu nti Nuupu erina ebintu ebyekoze ebiri so surprising nti Kagabo yali mu nnamba nga nnya tewali yali amusuubira namusuubira kuwangula okusinziira ku kyali ku ground. nze gambye mwami Kiyimba yagambanga nti kano twakamaze twalinze kukola ki ekituufu kiri nti yayiwa ssente empitirivu mu kyalo kyewaffe ekintu ekyanneeraliikiriza nze nnumwa nnyo ekitundu kyewaffe nkyagala yassaamu ssente nnyingi nga ba campaigning manager abagulira piki campaigning manager namugaba wetuwangulira oyina primo mwami Mbabaali yali abamu ku bantu be yabawanga piki naye ng'esigala mu mannya ge ono bwe yajjanga ng'agamba ati ffe si bwe tukola bwe tukuwa tukuweera ddala mannya go kakati ebintu ng'ebyo biyingiza mu politics ebiseera ebisingala kuba mu Uganda kye tuteebuuza nti omuntu avugirira bw'ati kikyo kyogula ekyamanyi olowooza lwaki abantu baagadde nnyo mwami Kyagulanyi talina kyabawadde naye is a true politician kyemutaamuzuulamu nti omwagala kusinziira ku kyali so si kyakuwadde naye munnabyabufuzi akuwa akakadi n'akuwa obukadi n'akuwa kyomwegenderezanga nnyo so ekinjagaza ekitundu kyewaffe kyavu ffe tuva mu background ey'ekyalo egombolola district nze nva mu ggombolola y'Ekisekanjavu naye ekibinjogeze nnyo ku encouraging abantu nti Ssentongo Frederick Lugonvu obanga yava Busubi Kyamaganda mu Lwengo ng'ali mu Kampala akola ku BBS ate kakati gwe bazadde wabba ku lwaki tokikola Ssentongo Lugonvu obanga yava Busubi Kyamaganda mu Lwengo mu baavu ng'alina ennyumba mu Kampala gwe lwaki tosobola kikola bw'abanga yava mu kyalo ng'asobola okwevugira ku nguudo z'e Kampala gwe lwaki tosobola kikola eyava okumpi ne wano owaawano abantu tetwetaaga nnyo binene era nkigamba nnyo abantu Simon nti eggulo oyo tesalawo nkyayo ne leero oyo tesalawo nkyayo osobola okuba nga right now you are nothing enkya ne bukyanga you are NMP tunuulira abantu abawangudde obubaka bwa parliament tunuulira Muhammad Ssegirinya is the honorable Ssegirinya yali omukubi w'amasimu yes paka obukubi bw'amasimu eyali omuvuzi w'amazzi ku kyalo ng'avuga amazzi n'agatunda Muhammad Ssegirinya is a true testimony ku bavubuka bonna abavubuka bonna mwami Kyagulanyi yatusukkako is class above in fact olina muntu gwosobola mugerageranya naye kati mu Uganda mupolitisi wa Uganda alina trend gy'alese ye tewali muntu yali abadde successful to what he is right now mu bbanga lya myaka ebiri mwami Kyagulanyi Ssentamu afuuse erinnya n'erisinga Uganda amaanyi mu bbanga lya myaka ebiri kati wetusobola mugerageranyizaako muleke mu kiraasi ye tunuulira Ssegirinya yali omukubi w'amasimu eyatandikira kuvuga amazzi Ssegirinya yava ewaffe e Masaka najja yajjira ku kimotoka ky'amatooke I know his history najja ng'ali mu siniya yakusatu n'afuna basale ekyebandaawo n'asomera ku ssente za basale ng'asuzibwa muganda we alinga muganda naye ng'ali na mukwano gwe ng'ekawungeeza akima amazzi n'agenda n'asomera ku basale n'asoma ng'amaliriza senior 6 n'asomera ku data mine senior 4 ne senior 6 yasomera ku basale bino tutubyogera nti kuyisa mu bantu maaso naye bwe tutayogere nga background yaffe ne twegaggawaza abantu bagenda tutya balowooze nti buli muntu abeera ow'amaanyi alina kuzaalibwa mu famire engagga Ssegirinya n'asomba amazzi ekyebandaawo n'atandika okukuba amasimu abamu ku bamuyigiriza amasimu balubakyoya baani bakyaliwo bagakuba mubaka masimu ye yabayiseeko mubaka parliament bano bo bakubanga amasimu nga bagenda kukuba gavumenti tebamanyi kiddako ono yayingira kukuba amasimu nga yeyita MP2B yes yava dda ng'akimanyi nti agenda kubeera neyesimbawo kati bw'asoma ku data mine rediyo zaatatambulako okunoonya omulimu tezaaliwo naye buli gye yanoonyanga omulimu baamuma omulimu waakiri kansake nga temunsasula ne bamugamba no n'akaaba amaziga ngalowooza yasoma bikyamu naye yali tasomye bikyamu abakubeera kuyingira mu mawulire bangi be yasangayo nga bagamba olwadde tulinawo abakozi be yasanga nga gye balina kati bakyakola ki bamuggyako bayiti nga honorable omulonde ba edita abaamumma omulimu bakyali ba edita ba purezidenti abaamumanga empewo abaamumanga akazindaalo paka kati bakyali ba purezidenti abamukyaza ku mpaka honorable olwakigamba ekyo nti ebiseera ebisinga tugwamu amaanyi ne tukaaba ne tunakuwala nze kirabika nalonda kifo kikyamu ndabika ndi wantu wakyamu okubulwa omulimu mu kaseera ako nze nabulwa omulimu gwa radio for 5 years nga ngunoonya tugenda okugenda
kale tulina Ssentongo Lugonvu awo atandise okuba nga akuzaamu amaanyi naye nti tugenda kuddayo wali ekyamaganda omuntu okwongera okutegeera Ssentongo kyamaganda mwalimu family ki? Ssentongo Lugonvu nva mu humble background era ensonga lwaki obulamu bwange abamumanyi nze muntu ne bwensanga omwana ku luguudo ng'atambuza menvu sifaayo oba yeewagula mbikola nnyo ntambula nnyo nze ekiro ssaawa 5:06 n'osanga akaana nga kalina amenvu n'ofumiitiriza kyenkola bwe mba nkawadde ssente ne nkalekera amenvu kagenda sigala ku luguudo kati ebiseera ebisinga kyenkola nkabuuza gammeka ne nga kagula kusirwa kuba nti mba nyina ssente ne bwe mba nyina mutwalo nga ga mutwalo ngagula naye nga kajjako ne nkawa ssente kakole ki kagende waka kubanga nze nzijukira background gye navaamu. Ssentongo Lugonvu tuli be Busubi Kyamaganda, kitange Namusanje Steven taata yagenda okufa nga ndi mu nassale yafa 1995. Mama wange gyali ali Bulenga wano ewali amakaage wakalidde. Jjajja Mulagwe Yozefu twazaalibwa abaana bana naye mu maama twazaalibwa basatu. Nze Kaggalande waffe ze nasembayo okuzaalibwa. Okusoma kwange natandika okusoma ng'ovudde ku buno obwa nassale kuba ffe twasomanga emyaka gyaffe twasomanga P1 P1B abo mu kyalo mwe musoma baby middle top ffe tetwabisomanga ebyo. Kati natandika mu nassale wa Madamu Kisaakya eyo n'essomero sirijjukira bwe baaliyita nga twasomeranga mu ddiiro lye nengenda kwakwata empola Kiswera Primary School liri kumpi n'essomero lya Kakinda abamanyi St. Bernard's College Kiswera erya Kakinda kati lino lyalinga primary yali n'ensoma nali mu senior 4 yes we baseerabidde makkati awo ne batubba Busubi Kyamaganda abajjukira ebyafaayo nga Busubi Kyamaganda nga bw'obaako nekyokoze bakuwandiikira ne bagamba nti Ssentongo Frederick Lugonvu ffe tukutegeeza abakatawi boys abataagala kukola abali ennimire nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri tugenda kujja ku ssaawa 6 ogw'ekiro ssente zaffe zitereke naye eggaali ya gazebo giteeke kumpi olugito lunyweza nnyo tetwagala kwemenya otufumbira ku mmere tujja kujja tuli bayala tufumbe ebijanjalo waakiri fumbe ebinyoobwa omuli ku ntula nga babbi. Maama yali mukyala mukozi we muntu gwe najjako obukozi n'obuntu bulamu yali mupatikana nnyo kitaffe nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno teyeekubagiza yamanya nti asigadde bwomu n'atandika okusuubula amatooke ng'agaleeta e Kampala bwe yakomanga n'atuleetera ekyennyanja maama n'akola ssente empya n'enkadde. In fact ye mukyala yasooka okugula pikipiki ku kyalo Busubi yasooka okugula pikipiki ku kyalo kati bw'agigula n'agiwa omwana agivuga ebooda ebiseera ebyo nga gye ziri booda yali ndowooza 2021 awo ng'atandika ng'omwana amubba n'agamba kaagitunde akolemu ebirala olwatunda piki ababbi ne bamanya nti piki yakoze eki yagitunze ne bamuwandiikira nti sente tuzinona tujjako wadde 10. Maama yali mutunzi wa kyalaani era kati ng'aba ne gomesi nnyingi mulungi nnyo mugombolayo naye omu ku bakyala baali basinga okutunga gomesi omulala yali mukyala Luwombo naye nga bajja nnyo ewamu kati waliwo omukyala Omunalwanda yaleeta gomesi 10. Twali tuyingira Desemba wa 2020 mu Desemba awo aleeta gomesi azitume nga tugenda mu Christmas. Bano bajja ennaku z'omwezi zaali nga 19 omwezi gwali gwa Desemba omwaka 2020 nga yamaze otunda piki agitunda emitwalo 7 bino ebimyufu ebyo bikatooki ng'alina engoye z'abantu gomesi ne bajja sente ne bazitwala ne batwala gomesi ne batwala obuliri ne batwala amasowaani ne batwala amasepiki emmere yalimu ne bagirya obuugi obwali busuzeemu kubanga bamugamba tufumbire obwasigalamu ne babiwa ku tanulu kubanga yali akubisiza tanulu ng'agenda kuzimba ennyumba ennene. Ewaka ndowooza ekimu ku bintu ebyasigalawo ekyala nakyo baakitwala buli omu yasigala mu ngoye ze yalimu buli kintu ekyaliwo kyatwalibwa okuva ku buliri buli mufaliso gwatwalibwa n'ekitanda kyatwalibwa baakyetika be babbi b'Ebusubi bwe baali ne tudda ku zero. Obuuza ab'Ebusubi Kyamaganda
abategeera obubbi bw'ekyamaganda bwe bwali bakubuulira tebyalingawo ebyo ng'onaateeganya onaaleka naye twakizuula oluvannyuma omu ku baali ba defense ebiseera ebyo naye yali mubbi era baamukwata defense era nze ba defense mbeekengera nnyo kati ne tusigala nga tulina kye tulina ewaka nga n'entamu gye twalina okufumbiramu emmere enkeera kubanga olusuku lwaliwo nga tulina kugisaba wamalanga okusaba entamu nojjukira nti sirina sowaani noddayo ewamuliraano n'akuwa ku sowaani oba ogira otya essowaani nojjukira nti ate akabega baakatute n'okombooza akalaga nojjukira nti ekijiiko baakitonoga nti iwako bweyikwata akati suulamu bw'omukene life eyo yali nzibu naye era life ennyambye wendi ku lwaleero ekyasigala ewaka yali gaali era kyekiri kyegga nti mu bulamu bw'ensi no buli kintu ekituukako wabawo ensonga lwaki kituuseewo obubbi bugenda okubawo nze tebwansangawo ewaka nali ngenze wakojja nsamba ebutayunja mu kibinge kati nvuga okomawo ntuuka mu kyojo ekyabiri nzijukira nti engoye enkoze eki nzireseeyo saawa ziri mu 10 nvuga okuva ebutayunja nzija ewaffe mpite mu kino ningwe obusubi kyamaganda kati nvuga nzirayo okunona engoye ngenda okutuuka nga saawa ziyingidde 12 ewakojja kojja ngamba tokola ki toddayo ojja kuddayo nti obudde buzibe nga kojja kange nti munjagala kasayi wabi toddayo naŋŋaana okukola ki kumbe okuŋŋaana okudda yali ataasa ki gaali kyekyobugagga kye twasigaza gaali naye nayo baali bagitwala kati mu life eyo ne tusoma ne tuyingira Christmas tetwagirya bitegeerekeka tetwalina ngoye za kwambala Christmas ya 2000 ye Christmas gye tutalya ku nnyama yali life nzibu naye ate yampa obuvumu. I was 4 years. I was born in 1991. Banza alina kuza omwezi 20 omwezi gwa December. Banga ungatata kaliwo. Nakutitezo okujjukira muka mama leeta mwagala okubalira wali mu kanisha mpozi. Era ndowooza kikimpadde obuvumu. Mama teyatulaga nnako. Teyatulaga nnako. Kubanga abakaba nange fene tukaaba ane yandisirisizza munne. She is someone eyakeranga ku makya n'atunda ettooke. Nze nali nkyali muto nga nkomawo saa 7 balinga baganda bange bakomawo 95 nagamba gendo none paani. One day kyenzijukira nti antuma paani ewa Naalongo ku Nserere ngenda okunona paani bwe nakomawo namusanga yegalidde ng'ali maziga akaaba. Teyatulaganga nnaku ye naye ne tufuuka nnyo ba mukwano up to now nti struggle gye tubaddemu na buli kimu mbadde nnyo kumpi ne maama wange. Ndwawo okumuwulira nga mpisa erinnya Fred, erinnya lyasinga okumpita mpita nnyo Fuule. Yatwagala nnyo ng'abaana be kati nze olw'okuba nti nali kito ne musemberera nnyo nti yamanya nti mu bonna kati bano namulineddewo bakuze bafunyemu ku gundi kati kino kito. Kati obuzibu bwa taata saabumanya nnyo kubanga nali muto ate olwo yali atukuba kati mu kusooka ffe twalowooza nti tuwonye nze nali muto nti tuwonye emiggo kati obuzibu tujja tubufuna luvannyuma tubulaba. Nze nasomeranga mu ssomero ne bakugoba nga bakugobedde siringi 7 nakuwa siringi 12 nagazitwala eminsi na mirembe naziwandiika. Kati bino bye tunywa aba 90s 2000 basobola obitegeera nti ffe twasomera siringi omutwalo gumu naye ng'essomero ly'omutwalo liba lyamanyi bakuganaga e Kampala ne bakusibira siringi 1,500 1,700 otwala no school fees 1,700 eyo otwala school fees ne baziwandiika ne tukola ebigezo ayi ne tuyita nze in fact okuva yonna saakwatako kifo kya 5 mu primary yange nabeeranga mu bana 3 2 ekisooka nakikwatirako ku sente kizito butayunja ekisooka bwe nakwata ekisooka maama nankyusa n'agamba bino tebisomesa obakulembera otya nantwala ku ddala naye obuzibu bwa taata ng'agenze twabumanye nnyo bwajja tukuze tugendako ko mu bulamu bw'essomero ssomero main provider yandibadde nga taata taliiwo mulina okusoma muli baana bana mu ssomero kyakucyaku essomero taata taliiwo maama yaliwo twalina olusuku twalina emmwanyi taata yagenda okufa nga tubirina naye nga bw'omanyi tebirabirira waka maama kyekyamuleetera okuyingira okusuubula amatooke
n'atandika okusuubula amatooke yakwatagana waliwo omwami bamuyita Haji kati ng'asuubula amatooke n'agaleeta Nakasero eyo maama wange mwagala nnyo era muntu bw'abanga ondaba ng'oliyo nga toyagala nnyoko olina ekikyamu ku bwongo she someone yafulumanga ku ssaawa 2 ez'ekiro mukazi wattu ne yeesiba gomesi 2 nga ffe tulowooza nti okujja e Kampala ssanyu naye ng'atambulira ku Fuso waggulu manyi kyekitegeeza omukazi okutambulira ku Fuso waggulu ng'atambulira ku Fuso waggulu n'aleeta amatooke mu Kampala jjukira baayinanga kukola paka saa 12 essaawa ya Queen ewe yavuganga ku 12 nga balina okusenvula ababalawata abakolerawo kati n'abeera mu mbeera eyo oluusi nadda nga twamutumye ekyennyanja n'atakireeta nga ffe tumanyi nti byakoze eki byasaze naye yafuba nnyo okutuweerera n'okutulabirira paka in fact maama yakola ekintu kimuze kinjagala okugamba yantwalako ku ssomero erya nga nyingira senior 1 erya Life Secondary School Kitoma lirimu ku masomero agaali ag'amaanyi simanyi oba kati likyali naye bw'antwala twali tusasula emitwalo gyali 18 ekisulo bwe mba seerabidde yantwala nga tampadde pocket money n'antwala nga tugenze n'emitwalo 2 yantwala nandigestalinga n'agala kati ku school fees muwandiikeko ezisigadde nga kwekuli neza registration ebiri oli omukazi nze namufunanga kiraba era buli muntu singa tulina bamaama ba lugonvu nga 20 Uganda eterera obuvumu obwo buli muntu bwalina okuba nabwo n'okukiyingizamu nti kisoboka maama teyeetaaganga ssente yeetaaganga ekintu kimu kumanya somero ddungi omwana we gyagenda ng'abalumba nze yantwalako ku ssomero kati okyali ku lyebiri nga bimukutte kati nga mwannyinaze namuli agenda tula senior 4 nze ndi mu senior 2 dewe yali atula senior 4 namuli nga wa senior 6 nga nze ndi mu senior 2 antwala ku ssomero epya for registration n'agenda abaga nti omwana mumuwandiike sente ajja kujja nazo kasita banteeka mu kitabo yabalumba lwakutaano ntandike ku Mande mumuwandiika ajja kujja nazo naye nga mukazi watamanyi wagenda zikola ki nansindika naŋŋamba genda obagambe ngenda zireeta ku 7 nengenda nensomanga neza registration tetunazisasula maama wange mwagala nnyo in fact ye muntu gwe simala nnaku 3 nyanga tetwogedde naye ebintu byaŋŋamba bimu ku bintu byeŋŋamba abantu anzijukiza nnyo nti ejjukira lugonvu ojjukira fuule gye wava nti yezijjukira nange kati oli muvumu nze sikabangako nze sifunanga bizibu kubanga mpise mu bizibu ebisinga abantu bye bayiseemu kati mu kusoma okwo maama yakwataganyanga n'akwataganya n'asuubula amatooke n'akola kino n'akola kino n'akola kino n'atuweerera bantu ne tusoma ne tumalako ffe tetwasomerako ku basale bingi kikazi kyattu kanyabo bingi kyenzijukira lumu yalaze atukuba kakazi kattu kamama fuule ne kandabanga embeera enyize nze nasomanga embeera nemanyi ewaka embeera etunyize ne kandabanga embeera enyize kyekaakola kanyabo twafuukanga baluganda ne mama wange ensonga laki muyita kanyabo n'antuma amatatu ga 5 nga ze sente zalina ndowooza mu nsawo ze yali alina mukuntuma amatatu ag'ebitaano buuza lwaki yali agantuma tuzanye nfunemu ka happiness ako naye ng'omuntu antuma amatatu gazanye tagamanyi era namukubanga naga kati nteekewo eriwa nga ntunulamu kati ng'anoonya ekisobola okuzza mutabani we bwe nzijukira ekintu ekyo maama kyeyampisaamu ye muntu yakubikanga gomesi ye nga lwe bamaze okutubba akagoye ke yasigazanga ye muntu maama yakeeranga ku makya n'agamba nze mujjukira atugambako nti ennyama yamutama ng'agula koota y'ennyama naga nze yantama ennyama sigyagala ate kati ffe tukuze nyina ebirwadde byange sijja kula ennyama si kyali tagyagala mwe abaana mulye kati ng'akimanyi nti bwe tunaalya naye n'alya tejja tumala ate kati nga naye keyandiridde akakola ki akakulekera ye muntu atatulagaako nti talina ssente ye muntu atatulagaako nti waliwo ennaku eri ewaka ye muntu eva eyakolanga kye bayita obuzadde nze bwe buvumu bwe nnyina amusamwana asobola okuviwaka nga sirina wadde 10 naye ne mmanya nti nja kudda n'emitwalo 10 ate mukama n'azimpa nze nali nvuddeko ewaka n'omutwalo gumu nga simanyi nazinazaayo ng'akaloleseza akameeza n'ofuna akakadde from nowhere mukama tayagala bantu bamukungubagira nnyo buli kaseera
era oba oyagala ogaggawala tokungubagira mukama nze mukama wanneerabira nze waliwo abantu abalobya okusinga gweobuliddwa kyakulya waliwo akirina naye nga mulwadde nze nagumanga naye nga tetulina za school fees naye waliwo atalina na maama we gwagumirako waliwo olinga toyina za kulya waka naye nosanga olinga talina gwaga nti maama nasiibye enjala nakoze kino okubanga olina omuzadde okubanga oli mulamu okubanga enjala ekuluma nomanya nti weetaaga okulya kikulu mu byonna okufuna obufunyi appetite ey'ekyokulya nga tokirina kyoba osooka okwebaza waliwo abakirina naye nga tasobola nakirya tugende muva mutya ekimama avaate ekyamaganda tugambe ti yali yafumbirwa tenajja ebulenga kati mami wange wava kati bakojja famire ya bakojja bagagga ne wataata bagagga naye nga omanyi nti taata afudde kati ate nga abazadde baba n'obuvunaanyizibwa bwe bataata balina obuvunaanyizibwa kati balumirirwa mwannyina bamugamba eri taata yatulekera ekibanja kibiki kati tujja kati abaana basigala be banamuli nga basoma kati ye naga nti kati eno olwedda ababbi kati bajja kudda bakutte busi batutte buli kimu kati olwedda afunye obusungu bw'ekyalo ekya busubi kwe okujja ebutayinja era najja naye bwe nzija naye ne tutandika nga tutandikira ku zero kubanga twali tetulina buli kimu kwe kunteekamu eri essomero erya St. Kizito Butayinja Primary School n'ensomerawo taamu emu bwe nabakulembera nankyusa nantwala ku St. Peter Liberation School yali chairman wa LC3 Semanda Pere yali chairman wa Kibinge kati okujja eno yajja ngulede wadde alinga atandikira ku zero naye ngaaliwo abamuwa backup ennene abooluganda bakojja baani eri mwanyi zaali nnyingi ebutayunja n'akola n'addamu n'agula ekyalaani mu bbanga lyalinga lya mwaka gumu n'atakoma gula kyalaani n'akola edduuka nze nenjiga okukola mu dduuka life neddamu n'ekyuka obulamu bwamutuse Kampala bwali tebwali bwangu era erimu ku ssomero we yansindika n'abagamba eza registration njazireeta agiwana jazireeta ku ssaawa 7 lyali tumaze okujja e Kampala kati bwe tukola ssente maama yazikola ebutayunjawo ssente edduuka ne likkula buli kimu abadde mukyala mutetenkanya nnyo atafiira ku balalimu n'azuula naga nti kaakati edduuka ne bwe ndirekamu mwannyina ate nze ne muganda wange nze ne ŋŋenda e Kampala ne njija muntu abadde in fact singa yali munnabyabufuzi tewali kalulu kandi mukubye mukyala mutono naye mugezi nnyo nze naye kenyini mulimu byankola ne mugamba naye maama oli mugezi nnyo naga kati bw'amala okukola ekintu ne kikwata naga kati sigenda kufiira wano bulamu awo akwata ezimu ku ssente azijja mu dduuka azireeta e Kampala atandike azireeta e Kampala omuntu gwe yaleka mu dduuka awo omanyi nti nga si kikyo ne wabawo okulaga jjala edduuka ne lijja ne lisaanawo naye teyatulaga nnaku naga kasita tutandise ekipya n'atandike ne tukola emirimu ne tufuna ssente ezitaali nnyingi kwe kugulawo ebulenga n'azimba amaka ge n'abeera mu bulamu kati paka kati lwakuba nti fe abamu abagenda tukimujja mutugamba maama tokola kati tukuze tokola todda mu byakakaaluka nze sisobola kukkiriza kulaba ng'atunda dduuka oli amuboggolera nze maama wange tomuboggolera atunda dduuka nti omukazi namusabidde ekibiri tannakimpa mukyala wa dduuka nnyo nabyalaani naye nze sikkiriza kuboggolera maama wange era okola ekirala n'otaboggolera maama wange n'abaana bange be basookera ddala maama n'abaana kati waali ebulenga yajjanga kuyiriba ng'amanya ajja kuddayo nekikwata mu mpolampola n'apakasa n'agenda wano n'akola kino nze obulamu bwonna bwe nzize ntambuliramu ne bwenzize abaana bembeera nabo byembagamba nti mbuyiseemu nze mbaddeko mu bulamu obwa ssente mbaddeko mu bulamu obw'ekinaku mbaddeko mu bulamu obw'okuba nga sirina kantu nembeerako mu bulamu obw'okuba nti nyina ze nsobola okuba omulala ne muyamba right now yembeera gye tulimu kusinga official tuline Frederick Lugonvu tuyitirako mu bulamu bwe ebimu ku bulamu bwe lwansonga nti omuntu wakulira awokubira flame notakufule eyokubiri n'olingiriza eyokusatu oba n'ebintu bingi byoyisemu byotayinza kubanga onjonyera mu ddakiika tuba tulina ali omukozi okubanga osubscribinga ka surprises nama okubanga ate nkujjukiza nti okubanga osurprising omuntu ng'oyita ku mukutu guno kale Frederick kakati twogereko ku bulamu bwa Lugonvu atuuse e Kampala bulamu bw'okuvubuka versus okusoma kw'e Kampala byonna by'oyitamu okusoma kw'e Kampala nasoma bulungi nze nkuze ndi humble kubanga nkuze nzijjukira ennaku yange ate nga sifuba kugyerabira nze seerabira
okusomozebwa kwe nayitamu tekunyinyika mutima naye ate sikwerabira ebiseera ebisinga naye ate nkujjukira saagala kuddamu omwana akulidde mu bulamu obwavu kikkakatako okukola ennyo oleme bubeeramu bwe wakuliramu omwana akulidde mu bulamu obugagga kikkakatako okukola ennyo oleme kufuuka mwavu asoose mu famire yammwe kati nze background gye nayitamu yankipinga nga ndi humble nasoma ebigezo sini eyokuna nagitulira ku dike enamasuba yalimu olupangu lukufu ey'abasudani eyo ey'abasudani baali omwami dike David Kanyerezi ndowooza kati nejja dike olwo amaze okukwatagana ne omwami Badi Lukyeswa kati beegasse wenyingirira awo sini ey'omukaaga nagituulirako najja nankumbiyanga Christian School kuba 7th day kati senior 1 senior 2 nasomera Kitoma naye nga lyali lyamaanyi infact kubanga abaana bangi abavanga mu Kampala ne bajja ebukoma nsimbi oyita Butenga Light Secondary School Kitoma yali kitundu ku Light College kati kamu kati wa 7th day nenzija senior 6 nenjituulira wano tekyankalubiriza naye ate saafuuka mu 7th day nze nno muntu atakyukakyuka era ndi musajja mu Katuliki nze muntu atagenda nnyo na kitundu nti ekitundu kingule sobola okubeera mu bayaga nensigala nga siri muyaga nembeera mu batamiivu nensigala nga sitamidde embeera tentwala kati bwe mmala sini ey'omukaaga awusa era kino ndowooza kibeere kyakuyiga saasomerako nnyo kugundi saatandikirako kugenda ku university oba ku institution bwe mmala awo sente tezaaliwo nnyo nate nga nali nsobola yali akyasobola okupamala naye kati nendaba nga mumenye nnyo emyaka giri ne mugamba maama lindamu nengenda e Juba olumala senior 6 olubera n'amasappe olumu Katonda akuyambye okozeeko bulungi awo obugundi agamba nze ebigezo byansanga Juba ngenze Makerere wali Juba ebigezo byansanga Juba ogendedde ku dini kusubula amagi kali kawunga simanyi nze omanyi lwaki numirirwa nnyo abaana aba diaspora life gye baayitamu ngiyiseemu nze era bwe ndaba omuntu abba ssente z'omwana nkuba kyeyonka ab'amaziga baana bangi abazze nga mbakwatako nagamba mama wange yabba ssente zange aba tazibbye ssente z'abankuba kyezirwa excitement era nalina gundi gyenjagala oluyita maaso awo yey'abaana okuyamba ku baana olwansonga omwana alinnya ennyonyi ng'ekirooto kye kyakulaako kyakola ng'ate omuntu alina omuyambo ali immediate naddala muzadde we ate be basinga okuziba ate muzadde ne bamuweereza ssente ng'azirya tomusibe oba atleast okola ku contract ne sayimula yasente zo n'omusiba nomanyi nti sayimula yasente era nze nkibagamba nnyo nti teweesigisa ssente muntu gw'otaasibe muganda wo tosobola musiba bw'omusiba ogenda kutula mu famire abamu bajja kudda eri abalala badde tosobola kusiba nyo tosobola kusiba kitaawo kati abaana bangi bazze bantuukirira ne mbaguliza poloti n'akaguliza ndowooza abaana balinga 15 twakamaliriza amayumba 7 ag'abaana bankuba kyeyo ne tugazimba ne gaggwa omwana n'akomawo ng'ennyumba yagiraba n'ayita n'ennyina n'amuyozaayoza ekyo tukoze kati kubanga life eyo nagirimu bwe ŋŋenda ebweru nze kamiteyo bweru e Juba natambulira ku mmotoka ya byamaguzi tutuuka eBibia ku nsalo ya Uganda ne South Sudan tunagenda eregu ne tumalawo olunaku lwali lulamba omusana gunjokeza nyina siringi kasanvu mu nsawo polampola ekirowoozo kijja kitya omala ofuna ekirowoozo olinnyo otya n'otuuka e Juba ekirowoozo kijja kitya nga bw'olaba kati nti abaana bettanira nnyo okgenda mu mawanga ga Buwarabu Juba yaliko Buwarabu y'ebiseera ebyo kubanga Juba bwegwa kati kwe kudda eno naye nga wano tewannakyamuka baali nnyo genda Juba kati nzire olutalo lw'e Juba lwansangayo olwa 2013 kati bwe ŋŋenda yali 2011 wensimbulira okuva wano ebigezo mbitula 2010 byasini ey'omukaaga nsimbula tutuuka nsigaza siringi kasanvu wano tumalawo olunaku lulamba tugenda ennimule ku nsalo ya Uganda ne South Sudan namalawo ennaku 2 nga nsula wansi mu mito gy'emmotoka
obusajja nga bwogera siina kiwandiiko. Nze bwe ndaba abantu abavuma nti abaana bannayuganda abakukuta bakukusa sibawagira kukukuta, naye waliwo embeera ng'okukuta embeera neekujja e Kampala ewamu n'okukuta n'ogenda ku nsi gy'otalinako g'omanyi naye ogamba kangende ati ntuukeyo. yes. Nze nayingira South Sudan nga siina mpapula wadde kiwandiiko, nga nyina ID yange ya Najinankumi yanga Christian naye nga tenyamba nga kaliwa naye nga nti waakiri ekintuukako. Ne nyingira Juba natandikira ku mulimu gwa kupoota. Nza kati Uganda nali nzija nga mpoota nga njize n'okuzimba ku lw'omukaaga ne Sande nga nkola obusente bwange obunyimiriza. Nze ndudde nga ndi mupambanyi nnyo. Kati bwe ngenda nfuna akalimo k'okupoota. Tuba tuli kupoota, waliwo omuvubuka bamuyita Mike, yali musibi wa mirongooti. Mike ku Local City, akabuga ako bw'ova e Custom Gudere odda ku Local City, akabuga ako bakuŋŋaanirangawo nga we bali ekyemisana Abannayuganda we banywera omwenge we basula. Kati ajjanga ekicuba kyange eri kyakoze eki, bajjanga ekicuba kyaweddeko ekyokupoota, akayumba kawedde, ntuukira mu kupoota. Kati bwe kiggwako tulinda omulimu ogudda kajja afunye eddulu y'omulongooti gwa meters 600 ogwa MTN eyawa eye South Sudan. Olwo South Sudan yeekutula, nze independence yansanga nze neetaba ku mikolo gya independence egya South Sudan naliko. Bwe tuuka beekutula nga balina okutuka ku netiwaaka ya Sudan eyeeri, bano bazimbe netiwaaka eyaabwe, olwo bakutuka. Kati emirongooti gibuna Mike y'omu kubakwatagana okuzimba emirongooti egyo. Simanyi bya mirongooti, kati nga yeetaaga abaana abaki ab'amaanyi. Omu ku mwami kyava ngamba genda ne Mike, akaana kange kano kantwalire. Antwala. Bwantwala ntandika okusika amabavu gajja ebyo ebyuma okubisika okubyambusa. Okisika okutijja wansi, okisika mugetugambe ya puli. Puli. Okuteeka wano ne kusika kati osika n'omutwala. Twala kati ngaaliwo ate abakwata emiguwa bagiteeka eri okukiwanika kigende nga twala abawemula ne bawemula naye saayiga kuwemula. Abawemula ne bawemula ne bakuba. Ng'eyali awo. Kyama ki ekiri mu bigambo eri ebiva kuno paka erukaya abantu abo bawanika emiti bye bateebwe biba waaki? Kwesiriwaza nga bwonaga nti omuntu bw'akola ng'awogana ebiseera ebisinga akola tamanyi. Kiringa bw'odduka ekyama ekyo kyekiri mu kujoginga ng'otadde ennyimba mu matu, otuuka gy'otamanyi nti onaatuuka. Kati n'ekyama ekyo bwe kiri nti bwe muwogana waliwo gundi ejja. Kati bakanyanga kati bakanyanga kuwemula nze nga kyekyo naye nga sikola ki nga siwemula. Bwe ntunuulira emirongooti egyo nasooka n'ensoma embeera nga Mike yakoma mu P7 naye nga yakwata contract z'emirongooti P7. Era kino kyekyampa amaanyi nti okufuuka kyoyagala tekyetaaga buyigirize. Sayimu okuwa omulimu tebatunula mu mpapula zo. Nze siwandiikangako application letter wonna. Ate gye wazitwala tebaakuwa ndowooza. Yes, kati Mike nga yakoma mu P7, abaana bonna abaliwo abaasomanga pulaani y'omulongooti gwonna meters 600 ze fuuti nga 180 n'omusobi okwambuka waggulu, nga tekuli mwana wadde wa siniya ya 6, nga nze ndi wa siniya ki 6. Ne ŋŋamba nti neeyambisa nti obuyigirize bwange okuwamba mu bato bano nga ndi kanafu. Sinywa njaga, sirya nnyo, akawunga sikaagala, ndyako katini ate ng'olina okukola. Kati nga nyina okuyiiya amagezi nfune senior 6 yange empisizaawa. Mike kye yakolanga nga kyentunuulira, lwaki eno anga agitadde wano, lwaki agisomye bw'ate. Ne ngenda nga nkola ki? Kati ne ngatta obwongo bwampadde, ne ngattamu n'amagezi amasome, nasiba emirongooti ebiri, ogw'eggudere n'ogw'ebbola. Mu Jongoli State? Yes, nzijukira Jongoli State. Bwe nsiba egyo ogwokusatu, Mike ng'atutikka, yali mukyalo mwami omudigize nga yeesigalira mu mwenge gwe mu Local City. Afunye $1 nga buli mulongooti gwe tusiba batuwa £3. Pawundi ebiseera ebyo yali mu siringi 7. Pawundi yeeri eya South Sudan ngeri mu 7 lweno. Pawundi 10 ke kasanvu. Pawundi 10, pawundi 10 gy'emitwalo. Pawundi ya 7, pawundi 10 gy'emitwalo 7. Pawundi 3 gy'emitwalo nga 21.
ng'ezo ze bakuwa ng'okola ki ng'ogenda olwo ng'ogenda ku mulimo bakusibirira pawundi 3 ze munaalyako upkeep kati ng'omulimu bwe guggwa ng'omusajja asobola okuwa pawundi 1000 gy'emitwalo gyo emeka 7 naye emitwalo 7 ejja 211 ng'eno sisuubira na kufuna mulimu gwa mitwalo 15 kati nenkola ansindika ku mugundi agamba mugende enkola ki nzija ku mulimo atutekka atutwala ewawu kati gwe tomanyiiyo twayita wawu ne tugenda Lumbeeke gy'atutwala bw'atutwala e Lumbeeke tumukubira nti otuuseewa leeta pulaani y'omulongooti biki nga gwe tubuuza otuuseewa najja nti mutandika okukola mugisiiga ndakooti ango zonna muze assembolinge bulungi nziramu mukubira enkeera tuli awo buli omu tamanyi kyatandikirako nga ambuuza bulijjo sikola siseba mulongooti nga sirina pulaani oli nga wa P7 naye ng'asiba omulongooti gulaba omuwanvu ogwo nga talina lupapula lwonna ng'asooka n'atunuulira kubanga baba basiba anga ezo ne poozi zino bazitambuliza mu letters A, B, C, D, E, F kati ng'asooka n'azibaza n'amanya nti kati n'agenda ng'abinjigiza nga nze ne bwe nga sirina drawing eyo nga nsobola okusibira omulongooti in fact yampa kigezo okwalinga okubonaabona naŋŋamba gutandike yagenda okujulibanya olunaku nya nga tuli ku gundi ya 5 mwaliro gwa 5 kubanga twajjanga tugipanga nga tuli ku gwa 5 nenjiga okusiba emirongooti natandika okumpa contract nga nsindika n'abaana ga kati bakulemberemu ng'afuna emirimu ng'ena ne tulinnya eja Viva Sero eja Jimutero MTN ne tugenda nga tusiba emirongooti egyo naga kati gwegenda ne bano gwegenda ne bano gwegenda ne bano ne ntandika nti obusente bwe nafuna ne ntandika nga kati mwasobolanga okukola ne mmala omwezi mulama nga tewali mulimu okitegeera ne nga nti naatuulangawo kati waliwo saloni we natuulanga nga mukwano gwange tubeerawo munauganda ne tunyumya naye yali musomesa n'ava mu busomesa yo n'agenda e Sudani ng'asala nviiri nga kinyoozi siiga okusala enviiri sikola saaluuni bwe navanga mu mirongooti nenzira mu saaluuni akaseera ne katuuka ne nga nti nfa kino okuzunganga n'abasajja okwogera ng'oluwalabu olumenya n'okukubanga embooko mu kkubo n'okusulanga mu nsiko mu mirongooti eyo ntandika okutula mu saaluuni ntandika zira nze ssebo nga nakutte ku mashini ndi musazi wa nviiri mu bwakinyoozi nga sisala nviiri byakiyaayi baba baagala kuliirako nze ffe tetwasalirako naye kati ennyama twagireetanga kulya kwesanyusa naye nga si byakusalira baba baagala kusanyuka omulimu gutambule byakiyaayi obwakinyozi nga mukama mpadde ekisa nti siina kintu kye nali nnyingiddemu ne kinfuukira ekizibu nnyingira sikimanyi naye nze Simon nkwetaaza ekintu kimu kuŋŋamba nti wano bwe wabanga waliwo akola ekyo kye njagala okukola nsooka kwebuuza nti yalina musaayi gwaki ekintu ekitakolwangako kisobola kukola naye ekintu ekirina omulala yali akikuze nsobola okukikola tandika okusala enviiri era ogumu ku mirimu egyasinga okunnyumira nze nasala abamu ku bajazi Uganda be yasindika okukuuma nga South Sudan efuna obwetwaze basulanga mu Local City ate nga saluni yange eri kumpi ne Local City kati bavangayo okugenda yes anti kati bwe nkola eyange olwo nva ku by'okutambulira ku mirongo nenga nti nze muntu eva ayagala era nkubiriza abantu nti olunaku lwolekera ku makyanga obulamu bwo n'enkulaakulana gitunuliza musaala boosi wo gwakuwa lwe lunaku lwogenda okusiraana omusaala tegugagawaza omusaala gw'ofuna gukuyamba kufuna capital atandikawo ekikyo nga bwolaba nti omusambi w'omupiira olina okuexpiringa n'ofuuka omutendesi bw'ofiira ku busambi owedde kakati n'emirimu bwe giba nti nze nayingira omulimu gw'emirongooti wadde gwampanga sente naye namanya nti waliwo olunaku lwenja kuba nga sikyasobola kufuna maanyi nenzija nga nkola obusente nenkola saaluuni yange natandika ne mashini zaali 2 nentandika n'entebe 2 eza plastic nengenda nga advance nga natandika n'endabirwamu emu ng'eyemabega sigiina era nga bajja nakubuuza nti emabega nti nze nkulabye oteredde buuza munno gwe wazze naye nengenda nga ngaziya nentandika okukola nenkola saaluuni eyange bwe nkola saaluuni aye nendaba nga sente zijja kati ng'omulimu gwa booda ate mulimu nnyo sente ejjuba wano ng'omwana avuga wano paka wali najja ne pawundi 10
olwo afunye sente z'omutwalo gumu 1000 n'avuga no paka naja ne paundi 2 gye mitwalo 28 ne zinkwatako nnyo. Twasalanga enviiri za paundi 5 paundi 3 ng'osobola okusala emitwe 10 ze paundi ameka 5 naye ng'ate oli asobola okukola paundi 10 owa booda. Kati sente ze najjanga mu saaluuni ne ngula piki saaluuni ne ngiteekamu nze gambye obulamu bwange bukoze. Saaluuni ne ngiteekamu omwana ne ntandika okuvuga piki. Okuyiga piki nali mmanyimu okuvuga naye buli lwe nsanga omuvubuka ku piki ng'atagala simuvuma kubanga nange nakiriko. Nayingira bbala piki okukakata nakakatira ku musaabaze saakuba naye nga mulimu lwentaga nengira ne tujja genda nenjiga olulimi nenjivuga nentandika okuzunga Juba wonna abalagiranga naga nti ngenda wano nti gituulire nenjambaza nti ate nga sigamba nti simanyiiyo kasita otula gwandagirira obuzibu kubanga naawe tomanyiiyo. Nafuna obuzibu era ezimu nalamuzanga ntono ne bankubirayo nemugana naye onvugisiza wala bambi abamu nga kwatirwa ekisa nali kadogo ng'abamu akwatirwa ekisa n'akuwa bambi ate nga tuvuga ab'amawanga ag'enjawulo abamu kubanga balina kabira nyingi. Kati nafuna omukisa nafuna omukyala yali mu Nigeria. Omukyala oyo nazuula luvannyuma nti yali atambuza njaga nenfuuka omuvuzi we ne mutambuzanga ebitundu ebyenjawulo nga tukeera kuma kitambula tudda kawungeezi ne ndya mu woteeri ezebbi nga ndi muvuzi we nga nze amuvuga ne tutambula ne tugendeyo mu bibira we nazuulira n'okutegeera nti makyaki ago mwe mukyasinza okutulirwa ddiiru mu makyaki bakutulira mu ddiiru nnyingi bye mulaba mu firimu biro nga bazinya nti bamafiya ne basinkana mu kyaki bya bulijjo reality. Nze omukyala namuvuganga nga bamafiya banne bagenda osisinkana bali mu kyaki waliyo mu kyalo kyaki z'omu byalo naye nga mbasinkanidde oli nga beera yatuddeyo naga yangu wakati omukyala oyo yampa ssente nnyingi. Saluuni eno etambula eno ndi ku booda nampa ssente nnyingi bambi nenkola. Kati bwe nkola ne nnyingira omutima omusuubuzi ne nganze kizibu nnyo wadde ssente ozifuna omuntu okubuuza nti bba waakola mulimu ki nti avuga booda. Ne ntandika okusuubula abajjanga mukodomi wange yali avuga bintu ng'avuga emmotoka zino mukodomi namuwa omukyala ng'avuga zino emmotoka zitulere zitambuza ebyamaguzi. Kati nga ntuma mpeereza ssente nenziweereza mwannyina ne mugamba mukobwa abajja ndeetereyo box z'amagi mmeka 4 situle box andeetereyo box mmeka sibijjukira naye zaabeerangamu batule zaalinga 20 eno 10 n'eno 10 bwe nzijjukira tule ndozanga 2 bwe baseera bidde 2 ku 16. Kati nentandika nga ku stage w'ensimba waliwo akaduuka k'amagi nensuubula amagi nenkola nga ndi magi najja nawagula oli naagira ki nze nensigala ku booda era nagenda okuvaayo nga ndi ku booda. Kaakati ekintu ekiri eri enkoko tezaaliyo biri awo ate n'emmere yaayo yalinga kikomando na Rolex era twalyanga nnyo Rolex. Ate n'ekirala nti bwe baayingira bizinesi yabangwira nga yali yakufumba amagi n'atuula awo n'osanga n'ogula nakusiika bunyoobwa ensonga lwaki n'ebinyoobwa twabisuubula nnyo nga tubitwala. Kati ne tubawanga bizinesi ate nga n'Abannayuganda batukola ki batuwagira nti omwana yalemwanga okukola akasente akawera nga jjanaga nti nsiikirayo amagi awo capati 2 n'amagi 2 nteerako akanyaanya n'omusiikira era nze sebo n'okusiika capati nkumanyi. Lutalo lwe lwanzijayo. Olutalo bwe lutandika ennaku z'omwezi zali nga 15 December 2013 bwe lutandika bazze bagamba nti Salva Kiir Mayardit ne Dr. Riek Machar bafunye obutakkaanya kati basinkana mu Nyakroni Cultural Center ng'oyagala okumanya Nyakroni Cultural Center gibuuze Kirevajje. Kirevajje bwe bimukwata asiraanirayo bw'asiraanirayo yasiraanira awo ku Nyakroni Cultural Center n'atandika okubeerawo nga wakubira kaliyo ke yali afuuse kaliyo nga bamanyi nti yali naye nga wayimba byamukwata yatuuka ndowooza Uganda obanga kigezeemu ejjuba ate nga yakyali waki w'amaanyi n'agafuula amaka
bwagafuula amaka amaanyi go tozogenda kubanga ennyimba z'embirero n'enkya z'oyimba n'atuuka n'akola ki naggwako baloketoli abo bonna baaliyo loketoli yakolako ku kapito ye Juba kati abo bonna nga life yeeyo kati bwe batuuka ku Nyakuloni Cultural Center we batuula bakkaanya abakulembeze ababiri vice ne president naye ndowooza baalibo bamaze dde okkanya nti bwemuwulira essasi mumanya tetukkaanyiza mukole ki Riek Machar bw'afuluma akuba essasi zaali ssaawa ng'emu kitundu amasasi gatandika okukubwa wonna bawamba enkambi z'amagye bbiri South Sudan baagiwamba kati ne reality Uganda ye yanunula gavumenti ya South Sudan era nze nalaba palamenti ng'ebuuza amagye gatuuka gati South Sudan mu bwangu obwo nga batetenkanya nze nga manyi gundi yonna bwagenda okukya ku makya ku ssaawa nnya otalo lwatandika ekiro ku ssaawa nnya mba nvuga piki yange ngenda okusuubula mu gundi ekonyokonyo abasajja kusanga bbiri gavuze ekiro tolooza nti byebino ebya bulijjo abasajja kusanga bbiri wambuuliza nti etagula wenu itemabarufu mwekikalo sinufi olagawa tomanyi buzibu buli wano kati omusajja omu kwe kundaba nga bumanyi nti omunayuganda tabula ambuuza oli munayuganda nti ye ng'amagye ga Uganda gatuuka olunaku enkeera nga gavumenti batanze ogiwamba nga leero bakuba emmundu aŋŋambadde ewaka aba akyaŋŋambadde ewaka we yakiŋŋambira nga waggulu nga ku lusozi waliwo barracks mba sinnakyusa na piki ebikompola ne bandi kukuba mu barracks mwennyini ne nkuwulirira emiranga gy'abajaasi mu barracks nga givuga kwe kudduka nzire ewaka batugamba muggaleewo buli omu mukole ki muggaleewo tudda mu kayumba abamanyi olutala abaali abajaasi abatwetoolodde batugamba temudda ku bitanda temuyimirira mwebake wansi twamalako olunaku lama nga twebase wansi twalina neighbor waffe yali ku ddala ndowooza lya brigadier nga munwere abanwere nga ye kabira ya Dr. Riek Machar bajja ekiro ne batta buli eyali munda mwalimu abantu nga 16 balina extended family yaabwe system eyo batta abantu nga 16 ne bookya amayumba nenene ne bajookya n'abasirikale abaali bamukuuma ne babatta kati waliwo poliisi egamba nti ebijungirizi tebigenda mu nyumba z'abantu okwebaka wansi nti ne baba bakubye mu nnyumba ekizuuka kikuba kiti bamasasi gakuba wano tegakuba wa era kati bino mulina biyiga tegakuba wansi bwewebaka wansi nti ennyumba nebagikuba waakiri ennyumba ekola ki ekugwira n'obeera mu bifunfugu ekikompala nekitakwata era mangi gaagwa nga baba kukunulayo wansi nga webaka wansi ekikompala nabe kikuba kikuba wano nekigisanyawo nekikubika n'omanya nti okuziirako kwe kukutaasa bw'oba ofunye ewali akawaazi n'okkakkana nzijjukira olunaku olwali oluzibu twagula bisikuiti enkeera n'ebicupa by'amazzi ebidomola by'amazzi ne tusitookinga bisikuiti mu mayumba olutalo lutandise era bisikuiti kyekyokulya nze sitambula mu nsawo nga sirina bisikuiti yonna kati nakiyiga enjala tekuluma ng'olina bisikuiti tuba tukyali awo tuwuliddemu akalembereza emmotoka nnya zikola ki ziva waggulu eno zaali ziva Jebere kubanga waliyo barracks ziva ejjebere zikka ku Local City zigende eggudere wansi zaatuyitako nnya waliwo akayita eddakiika nga 3 ne tutandika okuwulira amasasi wansi n'ebikompola zadde emu negwa ku Local City ku mulyango gwennyini ezaagenda nga zijjudde abajaasi nga tekukyalina n'omu zigenda otuuka kakati abajaasi bano bonna baali ba gavumenti nga beekuba olutalo lwali oluzibu abajaasi aba gavumenti abanwere n'abajaasi ba gavumenti naye ng'ate bo bakola ki nti oyo mudinka oyo munwere oyo mudinka oyo munwere kati abakka baali badinka basanga abanwere kati abanwere beegatta n'abaterekeka abaki abamundali abazande kati aboogate tebaagala badinka era nga byolaba mu mawanga agamu nti kabiri emu bwebeera mu buyinza egenda ne yeefunza ebintu ebimu nti ne South Sudan omudinka yali yeefunza byonna omwana wa gundi mudinka kati nga bali ate ng'ekyaleeta obuzibu nti Dr. Riek Machar yasoma nnyo okusinga Salva Kiir Mayardit kati Salva Kiir Mayardit si muyivu nnyo ng'oli kati nga bali baga nti atuyisaamu atya amaaso ne bafuna abakulemberamu ne bawagirwa America ng'eno nawagirwa South Sudan awagira China kubanga omusajja ono kyeyakola nga bakafuna obwetwaze contract esinga yaziwa baki baziwa abachina bali ne banyiiga
Kolo lwetwalo nalaba emmundu empya mu South Sudan empya nendaba ku mundu ze nali sirabangako nga mpya nga China ewa bano America newa bano emmundu neseka nvayo ntya olutalo luvuga okumala ebbanga nga sinnavaayo kankunyumize muganda wange omu aba yakatwala emaali e Marakal wala nnyo kwe okuvanga n'ogenda e Kenya n'oddayo South Sudan nene kati atwala nga nemu otambulira ku kidyeri aba yakasuubula emaali ya bukadde nga 2 yatwalanga ngoye olutalo ne lukola ki erutandika kati obuzibu obwajja abanwere bamanya nti gavumenti ya Uganda yetulemesezza okuwamba omuki kubanga bawamba balakisi yonna bawamba mbuya ya South Sudan bagiyita eri new site ne bawamba bombo ya Sudan eri Jebel ne baziwamba omusajja najja omuduumizi w'amagye mu South Sudan n'agamba SSPL South Sudan People's Liberation biki eluzinze control over ball ng'omuyeekera akubye ball agisaanyizaawo ball omusajja bwe yajja ball bagikubira mu nnyonyi omuduumizi w'amagye omuyeekera akuba awamba ball awo wonna wansi kaakati bwawamba ball Muhoozi Kainerugaba David Muhoozi owa South Sudan omuduumizi w'amagye alangirira ku BBC radio bw'obanga towulirizanga BBC era nga gotomanyi programu za BBC linda olutalo lwe lunabeera lwomanya BBC tewali ggwanga lirimu lutalo lutega radio ndalebera BBC anti yeyina access endala bazikutulako BBC ye radio ewulirwa mu lutalo BBC radio tututu alangirira nti ya satellite kubanga balina bwe bakikola BBC Africa South Africa South East Africa biki balina bavuga ekincha nenga information gyoyagala ko ino okujijja tetwateganga n'atamanyi luzungu n'aluyiga kakati omusajja omuduumizi w'amagye wa South Sudan amala okulangirira ntuluzinze control nga government omuyeekera tukoze eki basajja nga bayingidde eddamu ebali obategeera ne bookya ball bakuba ball ezaali ensiisira ne gafuuka amatongo bagikubira waggulu nga wansi omuyeekera yazinzeeyo dda bano abagundi abagenda nga bamasinali ne bagikuba kati bwe bagikuba omuyeekera n'anyiga n'amanya nti abatukuba bavaawa n'agamba kaakati buli kiisi Munnayuganda ate jjukira omukulu aduumira atowa wooda agamba nti abayeekera mbawadde ennaku mmeka musizinge faya ani ayogera obadde oti nvaako nze mbawadde ennaku mmeka musizinge faya kati nga n'abantu ba bulijjo abaagala gavumenti ekyuke batulaba bubi omuyeekera n'atabukira kati Marakal omwana gye yali agenze eyali atuta engoye aba yakatuusaayo emaali eri mu kadabi 53 engoye nga atwala empya ndiboota biki olutalo lukola ki lukwaza lubuna wonna abasajja batandika okutala nga balangirira UN nti buli mugwira oba buli muntu wa bulijjo linnya emmoroka yaki ya UN ekutwale ku base ya UN ennyonyi zikuvuge zikuze Juba agenda ate nga abasajja kubanga bwe baatuuka bano bakuba Juba ekibuga nga bola nti mu Somalia bakuba Madagascar ne basooka bagitereeza abayeekera ne badde ebbali n'abatujju kati ne wano we baagira bakuba Juba wano ne bamutereeza abayeekera ne badde ebbali kati Marakal yali nkambi ya bali abanwere aba opposition kati bawulira nti omusajja aleese obuzibu muki weeri olutalo ne balugula kuffe ne bakwata amajambiya abaana bangi baabasanjaga nga kebamanya nti oli mu Uganda bakusanjaga emmotoka ze boogerako zaali za UN naye nga bakuba road block nga tetubalinako bwe twagala kola mulimu na Uganda kati omwana alinnya n'akafaliso yali asigazza sente ze yalina kubanga yatwalanga n'alekayo yalina emitwalo gya $5 abuuza ngenda ziyisaawa asala akafaliso akatono bwe kati azisonsekayo akasiringa ne supagulu addamu akakola ki akazinga ajja okulinnya ekimotoka adduke afuuke ku nkambi emuleete Juba nga bonaga nti bw'oba olinnya akafaliso kakasuka okole ki naawe ogende bw'akasuka akafaliso emmotoka yakola bamugambira nti bamugamba oli muki
Munnayuganda tugenda kukutwala bagenda kukuttira mu kkubo fenna bagenda twokya. Mu kusindika wano tumalira bwe tokola ki bamuleka akapalizo kakola ki kagenzeko emitwalo egya ddoola gigenderamu emaali agireseeyo talina kyagikolera kati asooka addayo bamugamba tojja kgenda awulira nti abanakenya bakola ki bagenda asooka akimanya abasasuza nti bamanyi luki luswayiri abuuza bwe nsigala wano mpona nti towona kati kaŋŋende oba nfanfe oba mponampone yajja akokinga luswayiri mimi mukubwa ya Kenya mimi siyo muganda we nani aluyiyamu awo ayitawo naye jjukira ayitawo takyalina wajja kaki kafaliso adda ku zero yagenda okutuuka ejjuba eyalimu ku basajja betwegomba abagagga ng'ali mu t-shirt ne kishoti ne binniigiina nadde Uganda nga talina wadde ekikumi batuuka batuweereza ennyonyi ezaaleetanga bye zaaleeta ejjuba nga zituzza naye zaatuzzanga nga temuba mitto abaafunanga ew'okuyitanga mufuna nze navuga pikipiki okuva ejjuba paka Kampala nkikuddira mu navuga senke Juba eri ku boda mwana wa taata oba at from Juba okudde noyo wali safe ng'osobola okuvuga okudde waffe anti kakati okuva ejjuba kasitoto okuva ejjuba okutuuka ku boda awo wonna ng'omuyeekera yasalako era nakati abayeekera bali batta bannayuganda okuva ejjuba wala distance weeri naye kati kye baatukola okutukukusa abamu batuga nti abalina piki zammwe baatuwa amagye ag'abannayuganda agaatuwerekeranga paka kuki ku boda ne mweyiiya era ne batuga nti mubasonyiwa atalina kiwandiika talina ki mubaleke bakole ki badde ewaka ne tuvuga piki okuva ejjuba paka Kampala wamanyanga kimu nti oyiyeemu oyiro netuzaali senke n'ogula tetwageranye wataasanga bulamu n'enzira e Uganda bwe nzira e Uganda ntandikirawo okuyingira media okudda kwange olutalo lw'ejjuba kubanga waliwo olugendo lw'okuva ejjuba paka Kampala tosobola kumala gabuusa maaso lugo okugenda muddako mu kitundu ekyo atunyumiza okuvaawo ate okutuuka ku lugombe saazi ngaotukola ki toba kusema official subscribinga ku mukutu guno nzaba kubanga nkujjukiza ka surprise osobola nga osurprising omuntu wo nga oyita ku mukutu guno ate naawe yita kubanga ofuna ettaka eddungi eri mikono emituufu nzaba kubanga nkutegeeza bana pa Home Connect Properties basangibwa wonna Nsana ku kizimbe kyandiko okuli Opportunity Bank nawali mu kibuga basangibwa kuba naffe aba Mabirizi Plaza osobola kubanga ate obasangawo toba kusema official ate tukyalina tusobola kubanga tubawayo bulungi birala bingi kati gyatukoleko